Nganze omuntu okuzaala si kizibu. Si kizibu. Njagala nnyo. Era mumanji munkwasizza n'ennaku kuba kati mukimanjiza emyaka tuli mu myaka emeka. Naye tukiwemu obudde. Ate ekirungi olubuto lugula ludda mu maaso. Amwana mwala Spice Diana ekyagenze maaso n'okubanga kimusindiikiriza agende maaso n'okubanga ayogera ku by'okufuna olubuto oba ebyokubeera olubuto. Bino byonna byagenze maaso n'okubanga bisibuka ku katambi akagenda maaso n'okubanga kafuluma gye buvuddeko. Bwe muba mujjukira bulungi Shiba we yali yakamaliriza show mwe yalagira ensi yonna nti ali lubuto. Spice Diana naye yafulumyayo akatambi ng'atambula mu supermarket wabula ng'ayambadde ekisaati ekifaanananga eky'amateneti ng'abamu we boogera. Yavuddeyo n'annyonnyola ku by'olubuto nga bw'ogenze maaso n'okuba nti omuwulira n'agamba nti olubuto lukula ludda maaso. Bwe wabaawo ensonga yonna mulindirire bulindirize. Wabula wakati ebyo nga bigenda maaso n'okuba nti bitambula, mwana ono Spice Diana wabaddewo embeera y'okubeera nti bangi babadde boogera nti oba osanga Spice Diana yagenda maaso n'okuba ng'ayawula ne manager Roger. Bino byonna yagenze maaso n'okuba ng'abikoonako n'atubuulira enkolagana ye eyimiridde etya kati we twogerera wakati we n'omukulu oyo amanyiddwa nga manager Roger. Amubuufu ofaananako wetu. Katusooke tufunekoko kabaiti kano katonotono. Atakwagala omulaba kitegeeza era yayagala oba tuwawukana ne manager Roger kyayagala ate agenda kukirwana paka ebbanga lyonna. Wabula wakati mu bigambo mwana mwala Spice Diana byagenze maaso n'okuba ng'ayogera abasomera mu baasa era basigadde tebakkiriza bigambo bye ku nkolagana ye ne manager Roger. Olw'ensonga alina we yagambidde kali akagambo nti Katonda yatuwa ate era yajjawo. Kane tubuuza yajjawo era yakuwaaki. Ekyomukisa omubi Katonda aba yasalawo ekintu kiba kijja kuba. Yatuwa ate yajjawo. Ayina ensonga lwaki yatuconnectinga okukola tukole tutuuke ne gye tutuuse. Tubere bakakambule mwafokasinge ku kimwongerayo obulamu butumumire. Still mwana mwala Spice Diana yayongedde okubanga attaanya ku mbeera eno. Kubanga nze okwawukana ne manager Roger okuba naye tekikwongerako. Kye ngamba abantu nti bw'olwana ennyo nveeko kye nnina kinaakuddira. Sooka okyebuuze. Kati ng'ekyo kitegedde noonya ekikyo. Noonya ekikyo z'okole ki? Ndekere ekyange kubanga ekyange ate ne bw'onolwana kinveeko amazima ojja sigala nga bw'oli ate gasigala nze nange nja sigala nga nze. So bw'oyagala onsuuza ettooke oba onsuuza kye nnina ogambe Spice awo talina kubaawo njagala nve neewuwe biki ennyumba ekuddire emmotoka ekuddire piki gyenvuga ekuddire. Mwana tujja kusulayo akagamba kakabumbeeri ojja yitawana emisinde. Mary kuba yafuna kalina olowooza munakyafuna tafugika yajja mu lubu lw'abakalina naye maama byebye byange. Wakati nga Spice Diana agenda maaso n'okuba nti atuwa ebibye yagenze maaso n'okuba nti awandiika mwana mulezi manager Roger yawandiikidde Spice Diana omukuku gw'ebbaluwa. Wabula guno gwadde gugenda maaso n'okuba nga gumuyozaayoza engeri gye kyabadde nti mwana mulala yabadde agenda maaso okuba nga celebrating a birthday ye. Obubaka manager Roger bwe yawadde awandiikidde Spice Diana mukwano gwabwe bwabadde buwanvu. Lwaki tetubuyita mu dakiika emu yokka 2 3 tuve wano. Manager Roger yawandiise n'agamba nti happy birthday Spice. I am sitting here thinking back on everything we've been through, the late nights, the endless hustle, the sacrifices, the dreams we built together from nothing. Nti ntudde wano ngenda maaso n'okuba nga ndowooza byonna bye tugenze maaso n'okuba nga tuyitamu. Nzijukira ebiro bye twamala ffenna
okutoba kwonna kwe twagenda maaso n'okuba nga tutoba, saddaaka ze twagenda maaso n'okuba nga tukola, ebirooto bye twagenda maaso n'okuba nga tuzimba ffenna okuva ewaataali. From those early days when people doubted you to now, where you are standing tall as one of Uganda's top female artists, unmatched in your talent and grace. No rumor, no whisper, no outside noise could ever erase the bond we've built or the journey we've shared. Nti okuva ennaku ezaasookera ddala nga tuli ffenna Spice Diana, abantu nga bagenda maaso n'okuba nga bakubuusabuusa. Paka wooli kati oyimiridde busimbalaala ng'omu ku bakyala bakyasinze okubeera abakabi mu ggwanga Uganda, abayimbi. Teri yasobola kuba nga akwenkana mu kitone ky'olina n'ekisa. Tewali lugambo, tewaliiwo luwa lwonna oba bwama bwonna wadde kerere enaava ebbali erigenda maaso n'okuba nga ejjawo ekyo kye tuzimbye wakati waffe babiri. N'olugendo lwe tugenze maaso n'okuba nga tutambula ffenna. Ebigambo ebyo biwandiikibwa Lubega Roger oba gwe bayita manager Roger, abadde oba manager wa Spice Diana. Manager Roger agattako, I remember the moments when it was just us and the grind, pushing, believing in each other when no one else did. Watching you rise, you just as an artist but as a person, has been one of the greatest honors of my life. The world may never truly understand what it took, but we do. And that's enough. Happy birthday, superstar. Manager Roger agamba nti nzijukira buli kaseera we twali nga Justinze naawe nga tuli mu kusindika, tuli mu kunyigiriza, tuli mu kutoba, ne tugenda maaso n'okuba nga buli omu akkiririza mu munne nga tewaliwo muntu mulala, ne twekkiririzaamu ng'abantu. Era njagala okutegeeza ebyo bye bimu ku bintu bye nsinza okuba nga ntunuulira ebbanga lyonna ery'obulamu bwange. Ensi eyinza okubeerawo kola terigenda maaso nakubanga emanya kiki kye twagenda maaso n'okuba nga tuteekamu. Nkwagaliza amazaalibwa amalungi superstar wange. Here is to many more years of greatness together. Keep shining. Spice, this journey is far from over. More music coming and to many more beautiful years ahead of you. Happy +1 star girl. Ebigambo bya manager Roger obitunuuliramu wakati awo olabamu okwawukana okujja. Spice Diana yagambye nti tewaliwo okwawukana, wabula ate mu byo Spice n'agamba nti Katonda yatuwa, ate era Katonda yajjawo. Ekibuuzo, bw'aba nga yakuwa manager Roger, oyogera ate okujjawo, ani gwe baba bagenda okujjawo atali manager Roger? Bigambo bya Spice Diana, aba CD omusunsuzi lyerinnya, agaliwo omukutu kw'otebenkedde, liking a video eno. Thank you.